Lwaki bavaayo nga siriyo? Kati wendi. Ngamanyi wagenda. Sijja kudda. Wabaluma wagendera ddala. Bajitule 1-on-1. Bajitule 1-on-1. Abantu babeera ne batujjonkera n'ayogera ebigambo. Kati the fact that I am here, I am very okay to sit with anyone. N'abantu abaleeya batujjonkera. Olwo omuntu gw'oyinza otunuulira nga mu butuufu. Onoonya ekigambo. N'omutunuulira nga bw'aba omu oyinza okumumiza omusu. Alima gy'abeekuŋŋaanye. Batuteeke mu ringi. Babakuŋŋaanye. Kakota. Batuteeke mu ringi. Olwo omuntu golanga akulemezzaamu akutaddeko ekibeera. Oyagala ringi. Nga talina nansi. Ojjeyo n'ag'omu buto. Ate saagala omu. Kakota. Kubanga tebalina nsonga. Boogeza bukyali. Nga lwaki otuuka ku mbeera eyo? Onoona linnya. Tukooyi bannange. Tusinasirika tunaakomawo. Lwaki omuntu obeerawo n'olowooza nti ojja kubeera ku nze owalampe omalireko erinnya. Nze ntobye n'erinnya lyange. Gwe lwaki obatondeka? Gwe lwaki ovaayo nga siriyo? Kati wendi. Jangu tutule 1-on-1. Waliwo oluumu ey'okuteesa oba luumu ya kijja kijje. Okuteesa ki? Okuteesa ki? Osobola ogonjola obutakkaanya. Obutakkaanya obwaki? Olina ombuuza nti station nakola ki? Anti nyaki. Naye nagamba nange gundi nakola ki? Nkugambye nti bajje. Let them come. Bali bamanyi sijja kudda. Nti wagenda munaye. Sente zaabwe wagenda nazo basibyeko obwavu. Kati wendi. Bajje. I'm okay with them. Buli awulira nga neetaaga mu kopi. I am available. Ate ebintu by'okubeera nga omuntu takozesangako ku bantu. Tasa ategeera bintu. Naye omuntu nga ayina ku kampani yakozesaawo ku gundi byamanyi ebintu mubiraba bivuddeyo naye temumanyi gye bibeera bikola ki. Ensibuko yaabyo gye biba bitandikidde. Amazima bagamanyi. Nze nkimanyi amazima bagamanyi. Bw'owulira omuntu ng'akwogerako gwe ekintu ky'omanyi nti kya bulimba mutima gwo kituuka kitya? Kimpisiza ddala mbeera so depressed. Mbeera ngamba ne gundi ne bannange omanyize nga ndi bannange nfuna bambi sleepless nights nga ngamba really kati bwe mande nga ne kakati bwe yabadde awa munyiza abantu bansobera obeera onogane kati omanyi nnyo okwerabira. Okwerabira. Nze ng'omuntu. Bangamba kalifa omwoyo naye abaana bange bonna mbazadde na biso. Kati mmanyi okubeerako nenga kati omuntu oba gwe naliko naye mu situation ne mugasa okunzijjukiza. Twaliwa. Tewabeeranga waliwo ekintu. Oba okitegeera yinza oba neerabira okuga neewuunya ne ngalo really no. Oba oli awo nga nobala nti abantu nga kye babala kituufu kikulu. Naye tewali muyembe tosobola kukuba muyembe like here noga kankube guno omuti omwereere nga tewaliyo muyembe omuti gw'emuyembe gw'emiyembe egituludde kengedde kabulukusi okitegeera era gwe bakola ki gwe bakuba emukwano nina omukisa neebaza Allah kati omukisa oguyinza oba guyisa bubi abantu ate abantu abamu balayika baanyiiga nti oba nali wendi nga balya ku linnya lyange bwe nagenda ndooza nabafiiriza. Bane banyiiga, I don't know. Naye, I am here. I am more than ready to sit anyone down. Tewaliyo omuntu asobola kuzikiza yadde okulemesa omukisa gw'omuntu. If God says this is going to happen, it will happen. Okyogenda toka okigenda kubeerawo kawunguko kiveewo obeere nga tokyalina kintu ky'ogamba abantu. So, bwe wayina embeera eyakutuukako n'omuntu nga gye mwali gye byahapenirira abantu tebaaliyo muve mu kabampaani noonya omuntu sit that person down mwogere. I believe batusiye yekayeka gwobeera omanyi n'abantu abalala bamuliko nikyogenda ku kamera kujjonkera noddako oyagala kuyita mishinga nanga nze ku bintu ebinjogeddwako nandibadde siina nawe nnyimba naye nze ntandika ku Monday buli Monday Tuesday every day alhamdulillah kikulaga ki nti omukisa guli ku ggwe sente zenyingiza temuziyingiza alhamdulillah. Abantu bano
akaseera ke wakomawo ofunyeyo ko boolabako oba wali akuweerezayo ka message oba atuukiridde ku manager namugamba station njagala mulaba twogere. Tegerigo omuntu oba omanyi yagenda oba yafa n'omujjonkera n'omulaba let's kati weeteke mu bigere byabo besimanyi bw'oyogerako ne kati weeteke mu bigere byabo would you come to me ng'okimanyi wakati wange naawe tumanyi amazima would you omanyi ky'owulira yakomyewo atukomeddewo omanyi bw'owulira aba bali okumpi kyemmanyi beewuba mu bugundi mu kaabuyonjo nga wiiki. Kale banyabo ne basebo tubaniriza mwebale nnyo mwebaliri ddala nze sesanga batere grade kula extra digest mugoba nsonga abafunye ebirungi of course tubebalizaako nammwe nga bikyaganye tusigale nga tupushinga okusobola okulaba nga Uganda eno tugikamulamu ekirungi of course neje tutambulira. Tulina Hajat Station Mayanja ku set olunaku olwaleero. We are happy to see you. We are happy to have you here. Omusama waffe tugenda kutandika bigambo bya lusama, tugenda kutandika wa mu luzungu. Ayi. Hajati tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okubeera ku wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyusa nnyo okubeera ku wano. Bro wange ali eyo. Ekyo yakiwulira. Ekyo kitambula. Oba kimuwulira. Kitambula bulungi. Kimuwulira. Omuntu gwe twogerako Hajat Station Mayanja akaseera sikanene nnyo ng'akomyewo. Abadde ku mirimu emitongole, abadde ku kyeyo, abadde yagenda kuwumulamu, abadde yagenda kufuna bujjanjabi n'ebintu ebirala bingi. Kulikayo Canada. Alhamdulillah. Canada eri etya? Kensoose okubuuzaako nti Canada ya firimu, Canada ya ddala. Kyensobola okugamba nti yagala nnyo ensi yo. Buli muntu Katonda alina ensonga lwaki aba yamutonderamu eyo ensi. Naye lwakubanga munnange byanjawulo. To me, Uganda esinga Bulaaya. Era abantu abo abayimba ennyimba. Ennyimba nez'amakulu gye ziri nga zirina ebintu bingi ze bitegeeza naye tuzibuusa amaaso. Naye baba bagendayo nga baabiraba. So I prefer here. Ekyoli bwakiwulira agamba nti ekyo kyamusaze, ennyonyi yamusaze. Wata kitali kibi, kuba tewali yali yantumayo. Si musango n'akatono. Naye nze nkugambye. Anti abantu tebaagala mazima. Uganda esinga Bulaaya. Kyensobola okugamba. Better stay here. You stay here. And focus. Akatono koofuna mukwano kawe respect. Kubanga kisinga okufuna ennyingi nga tozirabako. Ate ng'okola nnyo. Abantu abo bambi bakola nnyo. Mirimu man mingi bakola misana kiro. Omuntu okusurviving olina okuba n'emirimu ebyo. Tebawummula. You have to push. You have to push. Bali bakola system yaabwe nga sente bozikola zisigala wali. So that means you have to strain so much to see something. Buddu bwaddala ate nga buddu tubweteeramu sente. So I wouldn't advise someone okutuuka ku level etuwunda ekintu kye kyakoleredde agende eri because eri Bulaaya it's very hard to own something oga nti nze nanyini kino kintu. Nti akayumba akaako kange. Bakola ebintu byabwe. Nti akataka kange. You osasula ennyumba for 25 years. You can imagine. Ngogenda kukola for all that long. Osasula ennyumba ate si yokka. Like everything is on credit. Bills zigenderako medical. Bintu byonna biri ku credit. So I prefer here. I wouldn't like my kids to go through what I went through. Nga kyali kizibu otuuka ku that extent anti kati nze ng'omuntu nze saa kunkozesa. Ate kale waliwo omuntu wakozesa abantu tosaagagawala nga bakozesa. Tosaagagawala nga bakozesa. Then nze saagala buddu. Saakubeera nga wendi seetaaya. Wetaaya. Ate nga nina abantu abangi bantegeera. Munange nno families therapy oba n'okubeera obwezi n'abantu. Eyo therapy yakabi nnyo. Nina abantu we communicating nabo bemunyumya olulimi lwe lumu mukola ki. So ogende Canada kyali kirowoozo kyani kyajja kitya? Narwala bwali bulwadde narwala nnyo ne bandifaring e Canada because nalina visa ya myaka 10. By then yali yakutambulako emyaka 3. Nengenda bugenzi Canada nenkomawo. So narwala nga neetaaga obujjanjabi busingako. So that's
how I happen to be in Canada. Nebiranga nino okutandika okukola nyingire mu system sobola ofuna obujjanjabi obwobwerere kubanga bwali buli very expensive. Nali swaba affording. nga aim ya kukola obeleyo yongera ofuna empapula ofuuke ddala citizen. Canada egaba empapula era kasita otandika okuyingira mu system definitely oba ogenda kufuna empapula era nazifuna alhamdulillah kubanga balina process yaabwe. It depends on how you apply. So system yaabwe yangu okuwa empapula basooka n'okuwa permit n'okola and processing nga weetambula. So yatambula n'enfuna PR ne kale kigendero nasooka nange n'enkyamuka olaba abali Bulaya naye omuntu omugezi nolaba abasama nolaba ku basama nalengerayo bintu bingi nnyo ebigire Bulaya eyo simanyi benefits simanyi biki bakulowoozesa nti they are giving you naye nga mu actual sense gwe okolerera ekyo ekintu ne beefuula nti bakuterekera ssente zo. So omuntu yenna alabira ewala kasita nawona nenga PR anjifunye alhamdulillah my kids can come however saagala nenga yakanzire ewaffe ate nateekayo akalanga awo ku Facebook manager wange Lawrence yanyambako tukateekayo abantu ne balaga vibe nga balaga bakyanneetaaga nnyo amin naye nakyawa n'okuyimba kubanga kuyimba kubaddemu ebintu bingi andi kubatwa kubanga awo ng'ogenda bingi byayogerwa nti embeera y'okuyimba byayise mu bingi tasobola kudda wano omuziki agulese wakiri abeera ku kyeyo nga tali mu music industry ye Uganda. Muno omuntu akukyaye ensi yo naye ate bwe natunulamu ne ngamba naye komiteri kyawo andi natandika na kuteekayo TikTok ngenda okulanga people are welcoming niko kubeerawo nga munanga abantu abo bemulaba bali ku kyeyo nga bali ku social media bambi mubaleke. It is so stressful kati nagenda wanga mbeera kawo nenfuna ka therapy nga ninga ali eka njogerako nabo yo. So I started changing my mind. Ngana n'ebintu bye batukolera babeera ne bakulinza abaana bajja abaana kumbe no bakolerera obakolerera. So ng'omuntu yenna omugezi yali yalabyeko ku ssente n'envaluinga n'engamba kangende nfune kali akatono naye nga nkalinamu emirembe nga can sit down with my kids and enjoy. Kwalikola nnyo era ya budde oba kulemererwa muntu n'ogamba Stacia oba bwaserebu buyinza okuba nga bwakulumira ku kyeyo. Kugambye nze saagala kunkozesa saagala kubeera muddo ne kugamba nti abakulu bali bakola system nga ssente bw'ozikola mu bungi bwazo zidda wali kati omuntu omugezi tafiira mu firimu zisifiira mu firimu nkulengerayo bwenti nembuukayo nga bukyali nze nyanyo okwetegerera nyanyo okwebalira. I'm so creative nyanyo nenga let try out this kiganye let me try with this ate alhamdulillah Mungu omukisa gwe yagumpa buli kyokolako kitambula yakimpamu omusaala nina abawagizi bange eno sirina kyembawa banjagala they fight for me mu buli mbeera bakumisinza ebbanga lyonna. Number why not? I have the music. Ate abantu baffe bazzeemu okulaba music waffe nti w'amaanyi. So it wasn't a bad decision. And my kids, I missed them. Obeerayo tomanyi ddi we bagenda kujja. Naye Stacia. Buli muntu alina ky'ayagala, muntu alina ekigendererwa. Naye Bulaya tasaana abantu ndowooza nga nze ndowooza we nkugamba. Mu Bulaya mulungi nnyo. Tasaana banafu. Baana abanafu nze ne mukazi mukozi. Naye asaana nnyo abaana abato atandika oba yakava mu atandika obulamu etandaba kulabako ne kati fe abantu abagezi ababala big money abaagala okwebalirako mu ngeri nnya. Bulaya ndeke si mubi nenze swabuddu nabugezaako nembulaba neŋŋamba oke kati nga tekinnandya kulina nti kaninde kino myaka we gitambula naye akanzireyo kasita nawonye. Akaseera kobaddeeyo n'abantu wasigala okolagana nabo kubanga ebiseera ebisinga omuntu kasita asala wali n'ayingira abe n'agenda akutula kawaji your close friends family members abantu bafuna ebizibu bakudduka bwe nafuna ebizibu mulange yasooka olwala nange n'endwala bonange nze nasigala mu bbanga nasigaza Lawrence wange manager ne mama wange kozi n'omukyala yansigaliza abaana. Tize nabeerawo nembulwa n'omuntu
aganti agenze kulambula ku baana gwe nalinga eyafa gama line engeri gye yandagamu ensi kubanga nze ensi nalingira babulala nze nanya akajanja njagala nnyo abantu nsembeza nnyo ngolooza nti gwe kyowa abantu kye balina okuwa exactly naye n'ekintu kye nalaba ne ŋŋamba so abantu baneegobako ne be nali nkyalinako benjogera nabo but they turned up ngendo laba bavuddeyo nayogera kino nayogera kiri ndoza abantu bali bamanyi sigenda kudda yeah so nali sirina bantu baali banzirukadde already nga balaba kyawedde oyageza fune ekizibu ensula bewe netambula nawalala nnyo ndoza abantu bali bazangenda nakufa kati takyalina kiddako bantu baagala ati ayina oba toyina kyogamba ggwanga Canada wadde okola ki amengi mirimu mingi batugamba wano station z'abakadde naye banaiserebu omukazi omunene oyo nabo tewali yabagamba nze nabegambira saagala muntu abeere nga agamba nti yalowooleza simanyi yagamba no I came out on my TikTok ne mbagamba bannaye bulaye bwemusubira si bwali because abaana nga bayingira bangi abaana olaba obeera mu inbox ng'olaba omwana afiirawo omugayagala kujja omwana ejo jjya jawo nga weetegese nti yeno kukyapa okitegeera neze nakola ebintu bingi nalongosa toyi nakuba gye emirimu era gyegyo nakola laundry nalongosa hotels byebyo nemala nensomawo ka healthcare aid nentandika okukola mu bakadde abantu abalina developmental disability oli bwakubuuza nti obwa celeb bukola ekyeyo what is your experience about that ovudde n'oli celeb waffe otukubira omuziki biki enduulu na biki nabaga endu eno gye mbaddeko ddala ngende nekkakkanya wali mbunoonya sente no nedda abantu tulina okutandika okukkiririza mu kintu ky'oba oyina n'obutakitwala for granted tewali kitakola nti bwa celeb is just oyita Kampala Road endulu nevuga oyita wa buli omu n'agamba wuyo owaffe bikolebwa ndowooza ku bantu b'amaalo naye kati nze obwa celeb it is just ekigambo nti obwa celeb tekisobola kukulemesa kubaako kyokola era nze kyova navaayo neŋŋamba nti olaba nze nkola kino naye bw'ojja e Bulaaya n'okyo you can do that okitegeera so ekyeyo tekiriiko ogundi tekiriiko nti gweoli wa kitalo nnyo naye nga kino ky'oyina essaawa zino oba okiyina nga Mukama akyakikuwadde mugundi kitwale nga ekyomuwendo abantu bano bafanzi baffe tubaagala ennyaako ensusso abakuwadde akasente ke kawe respect ey'enjawulo kubanga bakakuwadde from her heart his heart kugamba with that love ate eri ohasolinga nnyo okubeera nga otuuka ku ekyo ekintu it is high time abantu bakolere ebintu ebirungi bambi tubawe kye basaana kubanga their love is beyond nandi ze nategeera love namala nengitegeera nenga wow okwagalwa kyekino nawe n'ogifulumya n'oyagala kintu okubeera nga wooli abantu bakwagala bugagga kati visa wagireko efiireyo wabireka like kubanga abantu balwana wano okufuna visa nga wagenda nti oli obebulako kati emyaka 5 njina visa nina PR but I don't care kyone ekibaawo gwasazeho ga nti kanzire wano nkole nakomyewo and I'm so grateful tewali kituukawo nno nga Mungu tageze amanyi nze munange ndi muntu wa musaala Qur'ani adhikaali era nze nsaba Allah nakyusa mu nsaba si kyasaba nti Allah njagala kuzimba njagala motoka njagala kino nedda nsaba Allah kubanga I don't know ebintu betusaba ebiseera ebisinga tebibeera birungi gye tuli kyobola biba bitumale tuggwamu amaanyi tutabifuna so it is better oba osaba n'osaba Mukama akuwa obugumiikiriza mu mutima otuuke ku ebyo ebirungi ebyakutegekera bwentyo bwensaba kati ogenda okola nga buli kimu kyekola kyokka akugumiikiriza otuuke ku birungi kuba ye yasinga okumanya master plan naye kati bwe tubeera wano ku nsi tukisussa tubanga abaganda tubaffe tutegeera buli kimu ffe tumanye kiddako nze you know but buli kimu kya happening for a reason nenga nzirayo waka ebizibu byogera nti nayita mu mbeera enzibu ennyo mu nsi n'abantu ne bandeka buli omu ne benalowooza nga nti nno they are my close friends ne bagenda
byava mu ndongo byava mu drama abyonna wonna sekita wonna ffe tubonyeebonye okuva lwe twatandika from the word go. From the word go, we have suffered, we have seen things. Abantu batukyukidde, abantu batukonjedde, abantu batukyayisizza. So yeah, tukula nabo, nokola nabo. The more you get challenges, the more you learn. So it is very good okuyita mu bizibu. N'obeera ng'oyiga. Mu bizibu ebyo by'oba okoze ki? Gy'oba ofunye. Tubadde challenge di mukwano. Buli w'obeera ofuna akantu nga omuntu afuula banga abaako kyayagala okusuuza naye abantu kye batamanyi nti tosobola kulemesa mukisa gwa muntu omukisa gulinga bijanjalo. Why tosobola kubika bijanjalo mu ttaka for 4 days? You can't. How to go? Tosobola kambitegwa nombikweke baleme biraba. Tosobola ate otekayo bina nende bivaamu nga bivuddemu bingi. Bivaayo bingi. So abantu balowooza nti bwe anaakozesa that thing naziba omukisa gwa muntu. It's just a matter of time. Omukisa guma ne guvuddeyo n'okola kikuba kati nze kubinjogeddwako kubinkonjeddwa engeri ate abantu gye banjagalamu. I still have people there who still believe in me. They have that bond. That osanga omuntu unewe banayogera kinze nfa naawe so omukisa abasaba abantu balekeraawo okukozesa ekyo ekintu. What is your experience mu myaka gino emitono yomaze Canada? Canada experience ntegedde value of money. Value of money. Yeah. Nze muntu yabeeranga awo station national station waffe ewaka wange wabeerawo abantu wabeerawo abaana nze nalinako foundation etwala Station Children's Foundation erabirira abaana bange bakula basoma like they're out there. Nenze muntu abeeraawo nsanga ali obubi n'ensika kati omuntu muyambira gyali wemba wakuyamba. Njize nnyo naye value of money gitegedde nnyo ate nentegeera nti teri muntu agenda kunjagalira baana kusinga gobaagala. Nenva ku bantu sikyalina muntu n'ogwo okuggyako manager wange Saloresi maama wange n'abaana bange alhamdulillah. Ogamba nti okyalina muntu n'omu wali wano walina emikwano mu kuyimba walina bo wayimbanga nabo biwakolanga nabo babategekanga ebivulu byo ne bakuyita bonna. Nina limit kati nategeera we nina okukoma nalinga oshitegeera omanyi omuntu ng'alina omutima simanyi bwe nyinza kikunyonnyola ng'omutima gwe muggule. I'm so nga ndi so open to each and everything naye kati ninamuka ogira notakuliisa oga era kati namanya we bakoma luli nakolanga oba ontegeera wayanirizanga buli ajja everything nobaterawo omugongo omukwano kati okutukira naawe ng'oyagala n'essiro 10. Leka station omanyi ekyo kinene. No, I'm being realistic. Nzo manyi ndi muntu wa mazima. Tukoze ebintu twagadde abantu tuvuddemu tuli babi tuvuddemu tuli ba mitima mibi. So I think naizo omutima omubi. Afuna omutima omubi. Kyensobola ndowooza okugamba baso omutima omubi ondowooza omuntu asobogwira omuntu abagwira bubezi nga tayagala nga abaana bwe tayagala kugula si kyekikula kye kubanga we've done things, we've been there for people. Naye omuntu n'avaayo n'agamba kakati nno mukwano ono station mulalamu owa 2024-2025 njize nnyo njize abantu kati ababeeranga eyo nga bagamba station mukwano gwange ni mukwano gwa station bwe bawulira bino wakola ki kiki wakola batyamu kiki wakola okulaga nti oli mukwano gwange ekigambo mukwano gwa muntu si kigambo. It's not just a word, there are actions there. Kale myaka 2 jatabadde wamu where have you been? Toga tebakubiddeeko kasimu munange biri bitya tukusabira mune tukusabira Allah akusaasire genda Bulaaya nebaza Allah kati nayo nafuna experience yaayo naye kati ndi wattabu wakyukamu leka nateera mu line entuufu abantu gye manyene ensi wotogigira kintu kati kiralamu nateregde ebintu bingi naye value of money kyova nze nkugambye anti nze omuntu wampangisa kumukola even then nobati kati nakisusiza me I respect people kati ate sente zaabwe nzi respectinga nnyo ne muwa obudde nze sipa kusa mugole muwa obudde bwe
era manager kimanyi tukola omukolo ogwo olunaku shemu sho wema n'omukolo banga nnako ne sho nenjikuba nembaga ngende mwagala kaliwa era abantu bagenda okujjanga mukaaga ogw'omukaaga nga 7 ku Serena bajja kutegeera kye bayita omuziki si bino byateekayo ennyimba 3 tugende anti neri bampita ne wano bampita nedda mukwano I value people's money and that love they have and I respect people nenze simanyi nakumanya bannaye twogera ku station amayanja abatulaba n'abatuuliriza twogera ku station amayanja omupya tukyayogera ku station twogera ku station amayanja omwozeemu station amayanja wa 224 n'okudda waggulu emabega wali biki bye wejjusa byoga nti mbutuufu singa saakola kino oba oli awo n'alibadde situuka mu mbeera gye ndimu olwaleero kweyabiza abantu kulowooza nti bw'obeera kweyabya kugamba kwesumulula nze loka nesanga sirina kyama oshegere nga buli omu ndaba that's life so kati nategeera nenjiga n'omuntu akyuka kati nmanyi space nayiga space nduli saabirina kati jjo kaali kangi kajanjuba okutijjukana naye alhamdulillah omuntu asolobere n'agamba nti station yange ayogeza busungu wala kuba byaganyi omanyi yabeeranga eyo ng'alowooza babeera e Bulaaya babeera mu kuniina ekyo ekyaganyi ekyeyo kyaganyi agendeyo azinoonye akigendemu naye nze seegomba saagala nali sigenze kuba kye naye naye agende bakale byaganyi kati katulabe ye ali eri nange ali eri ana n'atambula buli omu nga bw'ayagala akyogera ng'ali eno agende nzigule akyogera ng'ali eri asigale ng'akola ajja tuweza ku ssente station 22 amaanyi mu kuyimba gaali mangi ng'ate ovumbudde ne talent eya drama station house galo nga buli wamu video nga zitambula buli kimu nga kiri steady nga kiri kiriya oli asobola nti lwaki station bwe yawona emyezi egyaddako teyagala n'ebyokola kansooke mbireke nzireyo ku kino wakawona bwe yawona emyezi e Bulaaya noga nti naye Kampala nalekayo project ng'etambula kanzireyo ntandikire we nagireka anti omuntu omugezi tapakuka ekintu nga kitambula sente twogera wano ku sente omanyi sente ekintu ng'olaba wano wali sente omuntu omugezi tapakuka no wenyine era mugambe era mwalimweyo amakuuli gaamu so kati omuntu oba olina okwesetinga ne weetegereza n'ogamba let me first do ABCD nakawona si kale saawona dda maze emyaka 2 n'ekitundu nawona mwaka nga 1 n'ekitundu ne bannyongerayo emyezi 6 basigale nga bamonitoringa eddagala alabo bali stabilizinga mu mubiri nange era nalina okwetegereza nkola okusalawo okutuufu oleme okutomera nansi gamba nti noba kino oba kiri awo otandise okukola otandise abantu bategedde nti station ama mu katemba mulungi abantu bewa abajja mu yali company yali skit yali group abantu benajja abantu bewali nabo station mu drama yali station the house girl nge managing wa Al Magic Records yomukulu Salores abantu kiche wagobereranga oganti ono kamulete tuzanye oli kamulete walabanga abantu bado tambula nabo mu nsi wanonyanga talent oba wanonyanga character oganti ono asobola kujja mu character oba ogwo gwali mulimo gwa manager gwali mulimo gwa director nange era twabeeranga tugamba omuntu gwe tumanyi alatuleeterera ebizibu nga abamu era nga tulowooza tumumanyi naye mugenda omusembeza nga ate birala twajjanga mpolampola twesogera okuba nga just byali awo naye abantu bwe bakyagala ne tukifuula official ne tugoyinga professional nga kati kubeera waliwo project empya ejja bagigenda zanya omuzannyo gwange it's very nice I feel it bagiyita once upon a time banze ndiwo okusomesa yawala abantu babeeko kye bayiga bye bayiga so tugenda wandisa ku talents y'abaana tuteekewo ebintu ebirungi it's a company now Canada community Canada
wagisanga otya community y'abana Uganda bakolaganika nabo wabasanga otya wali mu bulamu eno neri wabasanga mu bwabwe kubye nalinda byo ku community y'abana Uganda nabwe nali kanda najewala nnyo tewesembera mu community z'abana Uganda nabera mirundi ndo zange nagenda manyi ediyo muyimbi wange niwo yajja ninga kangende yokko then no gwasende yo mukulu papa misa sima kula weyazze nengamba desizibera banga nanyi bagamba eyalumwa ku musota balabo mugwaye kanga nagawo wai kasoke nchiwe mu space nate baganti bobanga oli eyo communities ezo oyina okuzisemberera ennyo oyina okuziberamu mubamu opportunities mubamu kugamba oli akubulya ddala ekituufu ekiri ku ground nolimu okusanga obuzibu nze nganze ate ere buli kimu gw'okyekolera nti mu community oli wagambira nti kati wano nti anedda tusobola okugendako ne wano saazigenda kubanga nali nina simanyi nabibeerayo simanyi naye bateesa simanyi saaziberamu I didn't want to be close to them naye nga senti mbalinako obuzibu nejja sinalinamu kali kafiya yali fiyo bakwemanya nga neemanya ki kyangende mbere naabo nalina mufiya mukwami just nalina fiya nga abantu natandika okubatya ninga akansooka embereko nzekka nstadinge obulamu saagala ate ntuuke mu kizibu neekwasa omuntu gundi yantomeza gundi yakola bwati kubanga weesanga n'abantu abalala basinga tebamanyi banze nalaba ebintu bingi nayiga ebintu bingi nga nkomawo nga njagala okukomawo oli abagamba kirala naye kate gwe bwokye manyi nze njagala nnyo bw'okyerabirako nze nnyo okwevumbula saa kuntegeerera noyagala nti ate omuntu w'abantu ate n'otukayo ne weekweka abantu then what's that nze saagala nnyo kuntegeerera saagala nnyo kubanga okyogera bulala ngendo kisanga nga kirala so nze njagala nnyo okwetakulira nti ffe tunetukuze tuli bantu banaku twetakulira from scratch simanyi nnyo kubeera ngaawo omuntu kubanga obulamu bwe bulaya buli so hard nawe bantu bali mu strugglinga abantu bakola misana kiro ate nange mbeere burden I didn't want that nesi kwemanya ki nze nkyalina obwo obudde loneliness wagikola otya yakukulya kubeera ne obobeera mu community y'abantu ekeri obeera lonely wakiri munaye bwogenda n'ofuna bwoyogerako nabo budde obulina mwetemumanyi but this time you have here n'otuula n'okuba olwali teriiye bulaaya there is no time oba ne shifting oyina 40 hours a week nengo oyina peakinga shift so gatteko olabe ku ssente tebiriiyo bwe mubiraba si bwe biri people don't have that time is money ntegedde nnyo gensi nategedde nnyo value ya sente ne time tobudde bwe bukoleka tebudda abantu tebalina budde olaba abafumbo balema okubeera nga abafumbo nga bayisiŋŋanya bati asookawo yafumba onaafuluma nga tebeeraba naye nga bafumbo nga mwezi balinamu olunaku olwo okitegeera muba mwagala okulinayitinga nga temusobola muba mwagala oba oli awo abaana ewaka balina ennaku yo nga n'obudde obubeera mu bantu ate onyumya ate odde awo nga tobulina okitegeera bulamu bwe bulasi bwangu gala abantu nga tukola misana kiro olunaku oyinamu 4 hours zeweebaka ng'obula n'obudde obufumba tufumba emmere ya wiiki nebeera mu fridge ng'ofuna obudde obugenda okuba olwali oba okitegeera tebubaawo tewali budde Stacia walozeekaawo n'ofumiitiriza nga weebase ku buliri bw'otunudde waggulu n'ogala ne lwaki abantu benkoledde obulungi bankoze bubi naye kisinga okuŋŋumya oba ekyasinga okunyweza nga tonawe bakufuna kintu wazuula ki abantu bakigwe bookoledde obulungi bo bakoledde mpisambi tekisookedde ku nze n'ebitabo ebitukuvu nze Qur'an eyo eŋŋumya nnyo kubanga ogenda okusoma mu bitabo ebyo nga the things that are happening now byabeerawo emyaka mingi so si kipya ate era olw'okubeera nga tuyamba abantu nga tulina that mentality nti ajja kunkolera obulungi that is why you get disappointed so it is very good okubeerawo nga bw'oba oyambye omuntu nga tolina kyomusuubiramu such that ne waba alina kyakukoze because abantu betuyamba bawunzika ate bafunye akasajja kuki mutima nga bafunye akasajja ku mutima
kwegamba simanyi nayenze ekita Qur'ani eyo buli wengisoma eyina engeri gyentuuza neŋŋamba so ensi bweti bwe yali kubanga Qur'ani ya myaka mingi emabega okitegeera nga this is life ebiseera ebisinga omuntu akolera abantu obulungi ate Allah gwasinga okugezesa wali baddo advising omuntu, would you advise someone to go for kyeyo? Omuntu aba ali wano ng'alina family ye ng'alina akasente ka saving asigale tewali nsonga lwaki oteeka ssente mu kugenda okubeera edda twawuliranga slave trade nga batwala lwampaka nga batwala lwampaka right now twetwala tutunza ate n'ebyaffe but honestly the other thing is like slave trade buli budde so sandi yagadde muntu ayina mirembe gyewala sandi kyagaliza muntu kubeera ng'alowooleza mu ekyo n'abantu bali ensosola gye batusosolamu si nnungi wadde nga n'abaliyo gye bali bakola they are getting some money, they are enjoying life. Let me tell you something. Kyovola buli muntu bagamba kikiwomera matama abiri. Ebigendererwa byo si bye byange. Nze bwe ndaba ebintu si bwokola ki? Si bwe mbiraba. Olajja kirabulala agambe mulimu oli nga ali so proud. I am not. Kati osanga omuntu nga yennyonyi gye yakasooka. Osanga oli nga gye yasooka Mbawarabu gye yaddako yagenda. So nga yalaba buli kimu kiri ki. But with the time, era ajja kukiraba. Kyovola n'abalala bagenda n'abeerayo myaka 2-3 n'amuzika ng'akomyewo Uganda. Ewaka. Okitegeera. So kati omuntu alina kaalabirabeko, omuntu alina kaafunafuna akasala. If you can save about 500,000 500 a month. Stay. If you can save that, obeerewo mulo. Naye nga abo batono nnyo. And if you can save that, ng'olina that life. Kubanga bingi. And already kwagala from 5,000 to 2M, 7M. Era osobola. Dano genda eri okukola obutaweera ate oleme kuziraba. Obulamu eri buli very expensive. Nze gambe bw'ozikola bwe baziddiza. Ozirabanga nnyingi. Ng'okozaawo n'okola. You worked as somebody so stressed. Abantu abo bambi bakola nnyo. They're so stressed. They're not happy. They work hard because banonya green pastures. Like bano, they want to, you know. So kati wabagolya. If you're happy, if that peace of mind, stay with that. I told you, continue. Kubanga abantu bagenda bako. Nze mama wange ffe twakulira mu katale ekimu. Naye ng'omulaba bazadde bako. Abantu babeerawo n'asomesa abaana kasooli. Nogeno okanga sente zeeyongere. Mu bufuzi tetunyooma ssente. Twagala nnyo n'ensi yaffe. Tugyagala nnyo. Bwe tubirowooza si bwe biri. Bwe kunaabanga kwe kusima kw'omuntu nja muwogera. Bwe kunaabanga kiri okay tujja muleka. Bewaza abantu bewazannyanga nabo drama. Bangi bakomplaininga. Bangi baga station oyo. Station yangamba kino nangamba kino. Naye tebyatuukira. N'omugamba nti munange ebintu ebimu bya buntu buli muntu kisobola omulema. Agamba naye teyali badde ate station. So tuli eno station aga abantu bankoze bubi. Ne waliyo ne yabagana naye station. Kati gye tuba twayogerera muba mwaliyo. Ffe tetubaayo. Lwaki ye abasazeewo okujjamu mmwe? Ayinza okuba nga akusinkanyeeko ne oba ne kigaana oba nga akunoonya takulaba. Kirungi ogambye oba. Ebiseera mu mugende bulaya mukyusa essimu na station mufunye nti. Olaba bwe muba mugabana. Let's say mukubye eddiiro. Nga waliwo ataliiwo. Amuyina ekisero kye muteekamu. Kimanya ekisero ky'ataliiwo kijjula mayinja. Mwe mugabana. Sente zibazamu. Okitegete? Oli ataliiwo kijjula mayinja. Lwaki baavaayo nga siriiwo? Kati wendi. Ngamanyi wagenda. Sijja kudda. Wabaluma wagendera ddala. Batule one on one. Batule one on one. Abantu babeerawo ne batujjonkera n'ayogera ebigambo. Kati the fact that I am here, I am very okay to sit with anyone. N'abantu abaleeya batujjonkera. Olwo omuntu gw'oyinza otunuulira nga mu butuufu. Onoonya ekigambo. N'omutunuulira nga bw'aba omu oyinza okumumiza omusu. Alimanyi abeekuŋŋaanye. Batuteeke mu ringi.
babakunganye kakota bateke muringi olwo omuntu golanga akulemezaamu akutaddeko ekibeera oyagala ringi nga talina nansi ojeyo naago mu buto ate saagala omu kakota kubanga tebalina nsonga boogeza bukyayi nga lwaki otuuka ku mbeera eyo onoona linnya tukwoyi bannange tusinasirika tunaakomawo golwaki omuntu obeerawo nolowooza nti ojja kubeera ku nze owalampe omalireko erinnya nze ntobye n'erinnya lyange golwaki obatondeka golwaki ovaayo nga siriyo kati wendi jangu tutule wano nze ndi muntu wa waliwo ruumu ey'okuteesa oba ruumu yakijja kijje okuteesa ki osobola ogonjoola obutakkaanya obwaki olina ombuuza nti station nakola ki naye nagamba nange gundi nakola ki kugambye nti bajje let them come bali bamanyi sijja kudda nti wagenda munaye sente zaabwe wagenda nazo basibyeko obwavu kati wendi mbajje I'm okay with them buli awulira nga neetaaga mu kopi I am available ate ebintu by'okubeera nga omuntu takozesangako ku bantu tasa ategeera bintu naye omuntu nga ayina ku kampani yakozesaawo ku gundi byamanyi ebintu mubiraba bivuddeyo naye temumanyi gye bibeera bikola ki ensibuko yaabyo gye biba bitandikidde amazima bagamanyi nze nkimanyi amazima bagamanyi bw'owulira omuntu ng'akwogerako gwe ekintu ky'omanyi nti kya bulimba mutima gwo kituuka kitya kimpisiza ddala mbeera so depressed mbeera ngamba negundi ne bannange omanyize nga ndi bannange nfuna bambi sleepless nights nga ngamba really kati bwe mande nga ne kakati bwe yabadde awa munyiiza abantu bansobera obeera onogane kati omanyi nnyo okwerabira nze ng'omuntu bangamba kalifa omwoyo naye abaana bange bonna mbazadde nabiso kati mmanyi okubeerako nenga kati omuntu oba gwe naliko naye mu situation nemugwasa okunzijukisa twaliwa tewabeeranga waliwo ekintu oba okitegeera yinza oba neerabira ga neewuunye nengaalo really nono oba oliawo nga nobona nti abantu nga kye babala kituufu kikulu naye tewali tosobola kukuba like here noga kankube guno omuti omwereere nga tewaliyo omuti gw'emuyembe guliko emiyembe egituludde kengedde kabulukusi okitegeera era gwe bakola ki gwe bakuba emukwano nina omukisa neebaza Allah kati omukisa oguyinza oba guyisa bubi abantu ate abantu abamu balayika baanyiiga nti oba nali wendi nga balya ku linnya lyange bwe nagenda ndooza nabafiiriza ne banyiiga I don't know naye I am here I am more than ready to sit anyone down ambulira mpozi ne kano kankabagambe simanyi kiri mu cameras but these are just cameras buli muntu ale ayina life oyina obulamu you have family kamera zino zinemetumalamu likes comments there are very many issues ezibeera ennene nnyo nga musobola ozimala amicably ne mutuula than coming out publicly nga tolowoozezza ku muntu oyo nga tojjukidde ebirungi bye yali akkoledde twerabira nnyo ebirungi akantu kamu akabi bwe kati ne kabikka ebirungi byonna so tulekeraawo okukozesa cameras okupuutinga abantu abalala down tewaliyo omuntu asobola kuzikiza yadde okulemesa omukisa gw'omuntu if God says this is going to happen it will happen okyogenda toka okigenda kubeerawo kawunguko kiveewo obeere nga nokyalina kintu kyogamba abantu so bw'oba olina embeera eyakutuukako n'omuntu nga gye mwali gye byahapenirira abantu tebaaliyo muve mu kabampaani noonya omuntu sit that person down mwogere I believe batuseye yekayeka gwobeera omanyi n'abantu abalala bamuliko nikyogenda ku kamera kujjonkera noddako twoyagala kuyita mishinga kubanga nze ku bintu ebinjogeddwako
nandibadde siina nawe nyimba naye nze ntandika ku Monday buli Monday Tuesday every day alhamdulillah kikulaga ki nti omukisa guli ku ggwe sente zenyingiza temuziyingiza alhamdulillah okitegeera this is my chance this is my Allah yantegekera ekyo togenda kufuuka nze sigenda fuuka so kamera zino zirekeraawo bawaga n'otuula mu TV n'ovuma omuntu and down deep in your heart ng'omanya amazima beboogera bonna bubadde bulimba notta erinnya ly'omuntu gwe n'ofiirawo my dear nze nsaala tahajjudi saawa 9 nina omulwanyi ogwo newe muna neezingirira bwe muti temugenda kumpangula wallahi temujja kumpangula kubanga ndi mukazi musabi ate njagaliza ate newe muna akola mutye byonna tebigenda fuuka byamu and you never be me abantu bano akaseera ke wakomawo ofunyeyo ko boolabako bawali akuweerezayo ka message oba atuukiridde ku manager namugamba station njagala mulaba twogere kati omuntu oba omanyi yagenda oba yafa n'omujjonkera n'omulaba let's kati gweteke mu bigere byabo besimanyi bw'oyogerako ne kati gweteke mu bigere byabo would you come to me ng'okimanyi wakati wange naawe tumanyi amazima would you omanyi ky'owulira yakomyewo atukomeddewo omanyi bw'owulira aba bali okumpi kyemmanyi bewuba mu bugundi mu kaabuyonjo nga wiiki gosobola ofunayo akaseera n'obanoonya n'ogamba kanonye ku gundi mbaga zaaki bangattako ki kyamunaye kye wanjogerako wakijjawo asiina budde omukwano omuntu wabeera nga abeera ayina ennamba yo ayina abantu abakuli okumpi ngaye yasalawo genda kugira eri ate ndina bizi sinonda kufuna budde bw'abaana bange nga nziramu oyo folofoto nze sikola bintu bitangattako mukwano nkola kingattako nze mutima gwe wena nakwagaliza nenkugamba tukole oba nenkugamba tukole gwe n'otokiraba n'ossaawo kirala nze nkuno ate nagendi mulala mu mukwano nagendi mulala tojali station oli wa 2 ate si kyamanyirwa olaba osaba ne ringi nkugambye bo muntu omwasa akawago so munno kakota manyi beefula kigweraawo nakujjonkera nadda kakota wasanda bule sikulimba kiruma tutoba tubonaabona abaana baffe bakuze balina amasimu ng'oli awo nvuma omwana wange yambuuza mami anko gundi mwabadde okitegeera ng'akujjonkera nga bo balaba byali birala okitegeera okowa abantu muntu akwigiriza omutima bino oyanga weekyayi kati nze mbanoonye over what station ku kitonde ekisajja n'ekikazi kiriwo ekisinza okulyamu olukwe kyoga ndi ate bano baba ekintu ky'okulyamu olukwe si kitonde ekintu omuntu ekisolo kye bayita omuntu ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga the fact that nti muntu akaseera akayise nga weesaze ku bantu abo bakole ebyabwe nange nkole ebyange okutuuka wookomeddewo ewali waakiri ababo embeera eyo mubaamu stress mubaamu depression mubaamu biki obimanejinza otya Allah wange nze omusaala gwange gummalira buli kintu buli kintu bwekiisuka nga nziryayo ku ruhani nkugambye buli kintu ekiri mu dduniya muno kiri mu kuruhani ate kuruhani ziri mu nnimi ez'enjawulo kuruhani baatugondeza ne zifuluma mu nnimi ez'enjawulo so tobeeraayo n'obeerawo nga tomanyi bw'ojja kuwangula nsi gwe genda osome ekitabo kuruhani ejja kuwanguza eyo n'okusaala tewali kinsobola kyova obuvumu bweyongedde like simanyi nakumanya ninga omanyi omuntu webaga nti omuntu ali reborn buli kimu and I am ready oba omuntu owaaya nti nga ali ready okweŋŋanga buli kigenda okujja kubanga tusirise nnyo tutobye nnyo tulwanye nnyo naye omuntu tagenda kunnemesa kukuza baana bange kubanga naawe onzijonkera ofune kyolya ne famire yo nange nnwana abaana bange babeere bulungi togenda kunfuukira kizibu mukwano ekimala kimala kuba gwe nnumbi zisikulumbye sigenda kusirika kala kitayo omuntu alina okulagana ne station this time round alina kuba ati oli ava eri amanyi nti alenze neeyisa yange eno n'embeera zange station simutomera agenda okolagana naawe ku mulundi guno ng'oddiziddwa bujja ozaaliddwa bujja
ajja amanyi nti ali ku mugezi ali ku mugezi ndi mugezi nnyo ate nno nnyo wakyuseemu amagezi geeyongedde wamaze okutegeera value ya ssente n'ebirala ebigenderako tobye nnyo n'enseeno teyeetaaga ntuna bulijjo mbiraba bulala kati nabitegedde nnyo omuntu ayinza obeerawo n'agamba nti kino station kyakola si kulaga maanyi ne bw'onaakola otya nze nga yina wallahi alhamdulillah nga nina Allah wange bajje nga beesibye bbiri no one is going to put me down inshallah no one kuba nze sirina lutalo na muntu gulwekyo nzijoke mweme nolutalo nawe jangu anti nze bamanyidde nze ge nkolidde ku bigambo nze okuva natandika okuyimba oli abantu bavaayo okulwanyisa na bigambo kuba tebansobola ndoza bakugezaako ne balaba nga tebakusobola nga kiganye naye kati muyite ewalala nze ndi kiki buli ajja agire buli ajja yesimwize kunza ebisooto kyokka nga ate mmala kubayamba excuse me enough is enough wali mu ddwaliro Nakasero wano before ku admittinga emitala w'amayanja tewafuna ku bantu bakukyalira saafuna nabeerayo ne ttiimu yange ya station the house girl manager wange teyavaawo yasulangaawo ku talazo omusajja wattu biseera byonna bye nabeera mu IC kyova abakyali wange oyo mwagala nnyo na maama wange siina bye nalaba nze nabeerayo ebbanga lyonna paka emikwano nga giriwa yagaike nakubuuza nti abantu bewayimba nabo bewakola nabo ennyimba baabanga bize kirabika abantu babeera bize ate abantu nabo balina ebizibu byabwe tulekeraawo okubeera nga tulowooza nedda ne ku kyobulwadde bantu baba bize baba n'ebintu byabwe osobola okubeera bize ku mukwano gwo nga mulwadde baali ndowooza nti nze ekibuuzo kinzeemu nenkuddamu bulungi nze saabalaba manager wange maama wange ne team station the house girl siina mulala anti abamu bagamba watuukanga ku muntu olwo ng'ofunyemu anti nze nabeera ngenda mu ddwaliro back and forth oli n'agamba anaife twatyayo nga bagamba oli mu ICU tebakkirizaayo bantu ngabaga it's fine it's okay batya abantu abamu batya abalwadde oyinza bakutuukira mu ngalo simanyi esaabalaba mu music industry ne mu drama we wasinze moment gyogaa nti wano nakola wano kano moment zotasobola kwerabira nti nakola nti moments wawo wasinze okufuna moments ennungi mu drama ne mu music wonna nze nebazamu nga alhamdulillah I've been so blessed buli kintu erinnya bwenzija era nze eryange lyeriyitawo kati gwe osuubira abantu bakuleke ogenda otyo era enkonyogo babeera balina ozikasuka banogole kweje emiyembe naye nga alhamdulillah bambi nze mungu wange alhamdulillah togele ku Stacia the house girl that status experience gye wasooka ofunamu before kujja mu projects endala Stacia the house girl abantu bakaagala nnyo bambi abantu baayagala nnyo oba banyumirwa nnyo okulaba ku Stacia azannya oba twazannyanga ebintu nga bibiri mu maka gaabwe idea yali yani yali ya manager Lawrence yali yanesibako dda jjukira yali ankwatira video zange nga beeraga bannange ozannya bulungi bannange ozannya ate nga naye namugambako njagala ozannya movie naye nambeerako bannange tukaleero nemugaana edda bannange nedda kati naye waliwo ebintu bye nali nafunamu awo nga mpulira n'ebimusic antamye like nga art antuuse ng'obikooye ne bambi n'alemerako nemugamba okay let's give it a try ate try teyafuuka try kutwalinga tubizannyawo mulwali mukubiri nga si byamaanyi naye maama byatufuukira ekizibu entalo ne zitandika engabana percentage woololo abakulwanyisa bo bakutegekerawo buli gy'ogenda bo gye badda omuntu bw'aba w'amaanyi naye kankusabire wonoofuna kumaanyi ku mukisa oba gwe nnina ojja biraba
nkugambe tebakasuka nkonyogo ku muti gutaliiko birala kati what do you expect buli kyokola gwe ekyo kyekiyitamu bakuleko bayiteko tekisoboka muntu yena abeera successful ebyo ebintu byayitamu so kati project mwaji closinga especially the house girl byagwawo mulowooza birala oba kigambo it's just a name muntu atatika kuteti Stacia and the house girl nenga Stacia and the house girl mulimu emizanyo mingi ejenje tujje tuzanye emizanyo mingi Stacia and the house girl when nagenda nga twatekayo mulaba mayumba bwe nali siriwo manager yasigala akipinga gunde nga kuliko rasa kati ngambe tugenda kukola once upon a time oshigera nefera tuli under our magic n'abazanyi be bamu abali muli it will depend kusinzira kinaba kisinzidde ku lugero bo bakyaliyo simanyi wabulako gwe babika no basobola okubanga gye bali naye nga enkolagana tekyaliwo eyaki uganda nsobola okukola ne manager Lawrence nsobola okukola ne station nga babireka abantu nga bangi mukwano abaana nga balina talents botobera ku TikTok nola abaana ebazanya si lutalo buli lujja talents zimeruka exactly si lutalo tetulina ndagano etwakola anti tufa ffenna olwo omuntu olayira bufumbo naye n'okola ki novaayo naye mboli nazanya nategwe ngendo beera naye paka tu abamu tukuza abantu bakuze tembalabayo mbakuze ndabakuze yadduka emisino yinza obanga ate ebintu bya Lawrence bya misino ayo no once upon time ya misinde mbiro kati tuyinza olowooza kironga ate birala so tujja kwesibaawo abaana bali gwe mwana abadde abalina contracts wali abalina contracts bakyasobola okujja mu drama anti contracts zaali za kufa nabo nti tugenda kufa nabo contract eba either ya myaka 2 oba 5 oba ki kati bwe bicyankalana nga tezinnaggwako this is something ebintu bakola ki bwe bicyankalana nga contract yange tennaggwako nebicyankalana bitya ng'okita eno nensinde ne bannange mulekera okwesiba awantu noganze nja kubeera YouTuber paka mutryingeko out some different chances je ziri eyo ate ng'osobola okugaggawaliramu okitegeera so baba n'abaawo banaabaawo anaayagala fe tujja kuba akalango tugatekayo akalango nga tulanga auditions so anajja yanajja ekintu ekitasobola kikyuka mu Stacia and the house girl oba mu Al Magic ye Stacia ne Lawrence ebyo tebikyuka abo bali inseparable naye ebirala bisokyuka okitegeera kuba bano ababiri balina roles nyingi omu muzanyi erinnya ko litambulira ku ye overall she's a director she's a writer omulala director camera person editor oshegera ate CEO kitegeeza nti abo bokka balina okubaawo abasigadde ne bwagenda basobola beerawo bogenda kati waliwo ekintu kino kyatandikibwa bano kintu nga bwe kityo waliwo agandi mwabakaka contracts Stacia yankaka contracts nzije nteeko omukono kyakyawa batategeera ate basokukaka omuntu ngotegeera basokukaka contract tusobola okuba wano ne tukusiba ku maaso netandika okuboninga oba ne Lawrence oba ne Stacia tuba twakunywesa njaga oyina waya nti wali tamiza eddagala ku olwo nti waya ezimu tezikola no like serious anze bwana yerabira ngaga nti werabira gwe anti nze okwerabira n'okukaka birala nti gundi yankaka otya anti sibitegeera ne tumutekasako ekinkumu nyemugaga nti jangu oteeka omukono buli kimu kigenda kuba bulungi eno project togirabangako kati nga baali tebasoma nguli yali teyasoma oba mwaleetanga batasomye oba temwabwanga chance kusoma then twakola bubi twakola ajigire because si byampaka okitegeera kase tumubanja nti ateekewo embeera yabanja twasayininga ku aleete ebikakasa nti abanja sasulwe bw'oba obanja oba naki either receipt ndagaano or something right teka kireete okitegeera nituyinza nga nti mbaakako okusayininga endagaano how mwe muli beetegefu okutuula nabo bwe baba balina kye bagamba engeri gye watugambye nti akati bino birala mu Stacia nja kuba omuntu adda wano oli ayinza okuba nga yamala nga yakwogerako oluusi nga yakwogerako mu busungu oluusi nga yakwogerako ng'alowooza wagenda tojja kudda kati n'akulaba ng'okomyewo ng'alina that fee okujja okufeesinga naye mutuufu manja sure
sobola naye nga lwaki omuntu wofunira guts ezituuza ensi n'ensi n'ogibuulira kati nze omuuze nyinza okutiisa nga lwaki takutya tekisoboka abantu abakusobya if they are there willing to come back to you and ask for the apology are you available I'm very open are you willing for the second chance exactly nze munnange I'm very soft naye nagambye just this time round I'm very smart naye nga siina munnange nno nze siinakko ku mutima era nze siina mpala nekyova ngambye neewunya omuntu akujjonkera leero n'akujjonkera enkya kwegamba nga ggwe kumakya mutundu n'ekiro newawulira akola kamuguddeko sitesha twamulabye ebikola byenjaga bimuyiikidde nga tuga teyeetegereza naye nze siina mbeera na muntu yenna ne bwe nnali nnaakatuuka nagamba buli awulira nga nnako obuzibu kola linali siriiwo omanyi omuntu wawulira Canada abaala bawala atagenda kukola ki kudda I am here enamba yange kweri sikyusanga nnamba awulira nga neetaaze era abanneetaaga bannoonya ddo ne bankubira so tewali munze I'm just a normal person I'm just smart this time round I'm just smart and this time round sagala muntu ozanyire ku linnya lyange because kinteekingidde a lot okubeera nga ndi wano okitegeera siina mbeera yonna siinakko gwogaba character nti batezannya booti dani zannya booti oba manager kisinziira ku lugero era tulutuulamu netusoma script lugero lulibwe luti kuba tuba tukumanyi bw'ozannya bwe tuba tumanyi bw'ozannya nasooka ayisaamu awo characters ez'enjawulo omanyi abantu abasinga bazannya ekintu kyali nga ekintu asooka kituulamu so tubeera ne rehearsals netulaba eno agituulamu notagituulamu abantu waliwo yagamba nti nno station yayamba character ate bwe nagizannya ate nankyawa kane neebuuza nti yalina ekkonda ku mutima ate yaŋŋambye zannya bwoti ate nzannye ate munnange ye nankyawa abantu abamu mubawe eddagala tubatwale mu rehab babeere nga bamira empeke omanyi omuntu sobeerayo nga kimuto kyalinga psychologically kubanga nze ndaba nga omuntu ajja mu kamera ndoza ntamanyi na kyagenda kwogera kati nze nazannyako paati session house girl Zahara nankuba oluyi nga nze nakiwandiika nenkidirectinga nasooka naluleeta obi netuluddamu nga terunoze manager yagati ako mukaddemu negwe bakuye oluyite yenyeenya kati kiki kyoyinza ozannyambu ate nenkolaki abantu balina obeera ku mpeke kuba kati nze ndibadde wa pressure we missing olunaku lumu something happen nga tomize empeke kati nabo bayinza obabe n'ekibatawaanya nga baba biseera ebimu baba bamisinze baba bakoze kibalina bye bayisaawo naye kye batagenda kufuuka yenze nange sigenda kufuuka bbo andi omukisa gwange tebalina kye bagenda gukolako nze ndi bijanjaalo so tebamenyeka akasembayo about that station tugende ku project eziriwo waliwo agamba nti bamugoba mu WhatsApp group nze station oyo ne mu WhatsApp group yanzijamu era nti kale wozija mu WhatsApp group agabiramu ebirabo mu communicatingira oli n'amanya project bwetambula n'amanya ki ekiddako nti kati bw'omuggyako oba omusaze ku mutimbagano nti wamugyamu ndooza fitina kasita saamugoba mu nsi it is just a WhatsApp group omuntu WhatsApp ekumalamu etya ng'osigadde mu nsi weetaayo you still have life anti bonsala mu WhatsApp oba ofaananyinga abagoba ku mulimu ekinkumu nga bakisiimuddemu gojja tomanyi nzagete mwesiba wantu omukisa we gugaana anogenda ogezeeko wali abantu beekwasa kati kale mwe twamugoba mu WhatsApp group ne tumugoba mu nsi yonna namugobamu ne mugoba mu nsi yonna ne mulemesa okukola ebirala ebyo anasigala nga abikola naye wano yatandika n'akazannyo yakatandika bwe yamala n'abaaki obwongo obwatandika kano ne buziba oba twagenda nabo nagenda ayiye ebirala abantu beerijja nnyo tebalina byakwogera nno kyo kyensobola okugaana now kati obeera oti awo noonyiiga mu bagwa mu WhatsApp group just a mere WhatsApp group abantu bali so anti kasita bagoba mu WhatsApp kiteeza ne ku mulimu bagobye just a mere WhatsApp group ne ku mulimu olwa bagobye gwe kyogamba business yo gikolera ku WhatsApp then you're so local bwemanga akolera ku WhatsApp exactly kati wengoba mu WhatsApp nga you have my number nekati omuntu oba omugiramu ki bwe mba sikublockinze it's just a WhatsApp group gwe omuntu oba omugiramu ki oba fitina akolamu ki
ate mba mwatandika WhatsApp group mubeere mukubaganya ebirowoozo mu sharing ideas tumanye dio tugenda okukola rehearsals tumanye kino tugenda kutambula kitya mubasooke mbayisize nga mugendo bagamba bali freshing obongo bamaye bagendo bagamba mule huwanga bintu kati oli najja mu kamera mbo bango ba WhatsApp group. Does that even make sense? And awe wave ntandikwa station ampalana nze nampalana okay nakola bubi kasita abalala bamwagala kati nekirala kakati kali tugambye station akuwala. I'm just one person. Why are you so bothered? Nawe mpalana anti gwasi gwe wali osalawo anti kati bwe nkuwala nampalana ugende kukiddako bannange ate we mba nkubanja gotulanga ebintu ebimu bikaluba anti nkugambye bwoba ndi omuntu bane receipt bane ekintu gendo waabe ku police abantu bano mulekerawo bawa amani katapizo ajoining atya project ndera abalala no sport ni no tukali na tennis ula kwa abantu lawo nawo ula chemwani kandi ngakusiko kati kono ne project kati kono no byaganyo no bakirawo mumala musa kati tuna kugambye ekintu kyalandika kyalwaki tugeze ku kubula mutujo utwamane tusalawo tukola group abakirizo kwera mu group bakibeeramu ebintu by'emirimu tebibeera byange tobeera wona abantu babatekawo empalana toba oli omuntu abayagala afiira bakikinenga ate osobola okutandika something what do you mean? Ndera tena batabuka udala bango byale baleka kundi barumpangira n'ekuri we are very close friends, good like I'm managing a music. Nemo is my manager. We have 2 different contracts in the life. So buli muntu ajja assigning a contract ne Lawrence. Ngene nje basenga contract na Lawrence. So kati omuntu le kugamba wendigasegasa. Bantu oyogere no yogere kati bade sigata kati wendigasegasa. The thing was contract yaje kusign. Ne bagiti wantumala na yoni. Nga tumaze okutuula ne tukkiriziganya ku kasente. Bwe kyagwa ne bigenda mu contract n'ensayininga eye nekola nga tesayininga kubanga yalinamu amateeka anoza gatamuganya kubanga mwali mu clause egamba nti ozannya wano musocial house batokkirizibwa zannya walala yalina omuzannyo omulala ku TV nga aleka tali wili mukutaba so ekino kimulemesa okubeera nga akola ayi nayagala asigale nga akola without contract kakati eri kampani ayimaji eyina amateeka gaayo agakola kati byo bivudde mu mukwano ekitwemanyi ya Lawrence mumanyi obugani sayininga contract tulina kyogamba nga abalala bali wili sayininga so that was the point n'abantu bavaayo okwogera amazima bagalekayo ne bagala abantu bagala nnyo kazanyo ka sympathy vote naye tekawangaala olina kukola kituufu so she was a very good actress of which Mary yagazanyi yali akyasobola okulabirayo good pastures singawo so kakati bwatasayininga tetwanditudde ne tulinda kubanga maama yekka yazanya eri gye yali ye tosobola kufunirayo kye yali afunira wano bwe twamuta ne tumuleka n'asigala ng'agenze mu talent tulina kye twasigaza Exactly. Thank you. Then what was the point of coming? I tell you, when I get why would she come out in the studio? 2021. 2020 bwaba yazanye ebanga lyo yazanye omweso yali ogera 2023
oba 24 kati gira emyaka yaliwo kubanga waliwo obuzanyo n'abazanyo abamanyi abali awo lwaki yalinda n'ennyumba nalabanga siri abantu bali bamanyi sigenda kkoba okitegera lwaki yalinda n'ennyumba ye baggoba ewantu lutalo kati kale tukugobya nga lutalo alali you have your talent. This is my talent. Ukwendeko kulinya lyange. Use that somewhere else. Now okuyingeni tutuyira kufe nzina tambira mu gospel production. Where kati ngene nwanagane ne bakama banga abangi nabagende bakola kino really. Oshegera. You need to move on. Atiranga bonsanga ne papa bera bwetu. Era bonsanga ne honorable Geoffrey Utaya. Bonsanga no mukulu mayindi. Yes. Akatubalikira okubira unaroza ngende kumasanyirazi ayina kufika ko. Tubenge. Wacha abasinga bwe tulemerwa. Mutache. Edogo chenji. Basoro kwira ola ko isori yo kale oli bana tuendelea kuonda ku omuntu amanya ati antu bamuzi ngara yagenze kuloka kati babere mu bifeka tukola bana agenda osukanga boka bawu taze bakole mu sente bana agenda osuka nga tu abantu babantu batagala kukola bayina justice muntu akutira akwesimba mu abero atokola kyo omutima n'omuyanga kuli nala ndiko tukubira era mutena leo bakuga ati kumanyi oli w'amaani baba gezesaako ne bakulema why would someone come out tukole tuve mu kwesimbaza nundi yange ensi nene mungu erikyerawo tweyagale wano guganye genda wano guganye abantu chobola abantu people out there abayine dini bali wala tibalina nabuto and okubera nga tibalina bya kukola chobola ofuna okugenda okunonyerezanya so babere business no Extra Digest mugoba nsonga abanyabule basebo bwetuwe tumitulire ya Hajjet Station Mayanja atogera mu ebyambo kasafu kanyama tumanyi nti wali abagambye mulalamu ono station siyoli equalizer yajiba kubaka na yakuba winning goal wa amaze dokiteeka mu katimba abantu basoleke tukisaba ana afuraje Kanga nzije okero olye mwana yakule wanga yayi atala wagizi bani abagizi bafi fere bagiye bijongera bani wagiza jaziri yakule omuntu ate kyemulina mumanya tuyina abantu abatuliyako bayita omuntu abeereyo gutumanyi bulamu bantu bebafunye embadde okubuuza nti abaali aga mu station abadde bafa ennyota bajja kukola ekintu industry wukisanze ezigyogendwa okuddamu okupisana naye ey'ennyimba z'eddakiika 2 ng'ovuddeko n'eddakiika 2 si zaakulowooleza ezakati mbase oli okulaba ng'otaddemu omushaliya ogwo n'agenda wali wa producer amuga ateekayo kuba mushaliya gwa black kikyamu bigambo n'agira bw'ati cyu ennyimba tuziwe ekitiibwa abawagizi baffe tubawe ekitiibwa tulowooze ne gye tulaga lekerawo olabira wano kati we nayimbira luli nga sinnazaala si bwe ndi kati ng'abaana bakoze so music tumuwe time essaawa zino nebaza Allah alhamdulillah I have shows nina emikolo sina luyimba lupya so tulowooze nnyoko you don't know what the future holds so tuwe nnyo music time wakati nze singa ennyimba ze naakayimbako nezo naziri eyo ziringa nnya tetunasalawo tukyanoonya mukyanoonya luliwo olugendera ku mbeera eriwo seeriwo luliwo olutuufu mu kiseera kino ate kino ate tetulina atugoba so omuntu temweddu omukisa bwe guba gugwo kuba gujja kuba gugwo Stacia twalabye sofa ebivulu wakagenda twalabye
omu ku mikwano gyo egyedda Charles kumwe nani akozesa munne kubanga ekyo ekibuuzo ekiri mu katale okukozesa azi nti Stacia akozesa Charles olwokuba Charles yabadde mu katale kawana akamanyi oba Charles akozesa Stacia olwokuba Stacia yakomewo n'amasannyalaze mangi sebo kyo tubadde tukola abadde batugoberera batumanyi fe tumanyi okukola ssente tumanyi okukola ssente tumanyi bye mwagala byonoonese bye tubawa kali mutukola mu ssente ne tukola alhamdulillah bye mwagala abantu nti batwagala tuli babiri bo batwagala tuli babiri kati naffe nga tukibawa bakama baffe kye baagala kye tubawa kali ng'ogyeko okubaagala nga muli babiri waliwo abaagala muddemu mutuula abeere eddala kati naabeera ku ekyo bannange nze gambe nengeera nnyo ewala sirabira wano ate ema ntambula sidda mabega kuba olugendo lukyagenda kati naatuuka ddi nga ate ntambula ate bwe nninnya mu ngoye ate bwe nzira emabega bwentagala ono katukole is my good friend naye nga waliwo bitakyasoboka sibayira kumanya bannaawe naye lulidda sinali muto kuba lulidi kati ndaba nga tebigatta mwenna mwali bato sekyo yali ansingira ddala obukulu naye nga nze just nali kaana kato nga sinaba bitegeera bulungi but is just my good friend ng'onoonya amasannyalaze ate abaana bato bangi kati nabo mbaagaliza mubaagaliza omwana wattu bafune ku nvuumuulo eri awo mubawadde mu bujjuvu ayimba bafune ku nnyonza alinga ennyonza mubawadde mwina ka project ke mugenda okuteekerayo because people would like to welcome that ebyo byonna bijja mu maaso awo gwe kyoba omanya nga musanvu gweowulira station ekivulu ekyo nga musanvu ogw'omukaaga ku Serena gwe jangu ng'omanyi nti muziki guli ogwamalayo abagala okutubuukinga ku shows 0753 akubira ku station akubira ku muziki ate mukasalamu 0753 5 7 3 giddemu 0753 5 7 3 naye oba otwagala biri ne Charles era manager akimala akigatta ku mukolo ffe tukuba teri kuzikiza tumaliriza industry etambula bulungi abamu batuyaga nti ensi gyekwata abantu yabeera omuntu twakozesanga ennyimba zitunyiga ebiwundu oba twakozesanga ennyimba zituukirize engendo zaffe ez'essanyu olwaleero bw'obalabala era ndooza gyegyo emyaka ng'ena okudda emabega bagamba nti nno kati njagala ku muyimbi mulete Stacia mulete papa mulete gundi these days obuzibu buvuddewo sente oba obuyiiya butono abayimbi tukola nnyo naye tetufuna tukola nnyo tetufuna gavumenti etulowoozeeko eteeke copyright mu nkola omuntu ajja oluyimba lwe mu studio kubanga we put in a lot naye tetuzizza kati abaana beekyawa tebazirina sente obola agirayo ekiitwa bwe kigenda oyitaayitamu awo mbadde kikole ki batuteerawo copyright lekole bateerawo n'amateeka oba oli awo ennyimba mwe tuziyisa n'abawagizi baffe twafulumyanga edda ennyimba album yennyimba 6 ne bazirako 3 ne bayagalako endala nabo benyini babadde batusobedde abawagizi baffe nga kyonna ekizze bakikola ki naye abayimbi embeera eyo bambi gavumenti etulowoozeeko nnyo tufuneko mu kintu kino kubanga essaawa zino oluyimba oddufuula ensonga poloti nga mulimu n'ennyumba ate nga tezidda so singa tumanya nti akasendeko kateekamu kadda wano nga tufuna mu ngeri ez'enjawulo essaawa zino abantu betwalabirako singa tebakyagenda ku stage naye olwokuba tebatuteerawo ngeri eyo eri ensi ezaakula sente zijja oba oyimbi oba toyimbye zisigala zikola sente zisigala nga zijja so gavumenti etulowoozeeko kubanga mbutuufu sente tuzikoze ewabeera music wabeerawo ebyokunywa wabeera music ate nga ebintu ebisasulwa omusolo so gavumenti tusaba etulowoozeeko the fact that mpulira leadership zigenze zeeyongera everywhere ekintu bakirabye then nekiri bakiteeke mu nkola omuyimbi
afune mu luyimba nga tunana kuva mu studio then ne bitongole ebifuga etulowoozeeko batuwe power play bakendeze ku nnyimba z'ensi endala ennyimba zaffe ezimu amakulu bazongere ku power play bateekewo embeera eyo kugamba tweyagale UCC eteekewo etuteerewo embeera eyo nga tulina power play yanjawulo nga eneri kuba ziri ensi zikuba ziri ennyimba twesibye kuzira ennyimba z'abali ate ezaffe tebazikuba exactly ezaffe tezibuuka booda ziri zibuuka kati batuteerewo ago amateeka ogira nga omwana ali wano afiirawo asule mu studio akonfulumya ekintu ekirungi ng'ayina amaanyi ng'ayina vibe but if we don't have that vibe omwana beekyawa bwe yeekyawa ki ekiddako nga tandika kuleeta by'ayagala kubanga ajja kagira batandika omutegeka okitegeera abantu omwana n'ayimba kinavaamu nga shaliya alijjamu ng'agira kano kale balaba omubi sekintu ekyo kiva eri bwe singa kinaatereezebwa n'abaana naffe tujja kutereeza twalabye omu General Salim Saleh abayimbi abasinga kivulu kiganye enjala kola kivulu na biki yagambye abayimbi nedda mutaataganya emirimu gyange abayimbi badde bagendayo oba ne wali tunagenda nga bagendayo oba wotabadde we tubatugamba nti wotabadde abayimbi ngeri bagifuula Gulu Avenue gye basanga omukulu n'abawa ku sente yagambye temudda mukunsumbuwa mutaataganya emirimu gyange gye nkoleno simanyi wali ogenzeeyo bagende temuddayo byali bya covid nze nali manyi nno byali byaluli nti biri ebya covid nti mwafiirwa mu covid ebyafiirwa bijjukira byagenda viral abantu abaategeka kuba nange nalina zi Easter zaani manyi nze ndi muyimbi ate ndi mutegesi so kati ebiseera ebyo twagenderayo nali manyi byebyo nga simanyi nti bakifuula ki naye ate mune waba yagambye ate oba onoogamba ki muntu wagobewo lutalo byebiri byegambye ate wamu WhatsApp group kola endala WhatsApp group just oteekamu nnamba kati naffe waba tugobye eggulu tubeere ewaffe kasita tugobye waka waffe munonyeseereza mwana tusobola let me tell you something walaba kino kyenkugambye nti gavumenti singa etuteerawo kiri goza singa omuyimbi oluyimba lwe lutandika ofuna okuva abaana nakyeggulu gwe njagala ombulira abakima kyeggulu aba alina kutereza bwonga akola ekirungi kyogamba ggulu yakatandika okubeerawo okitegeera why now Gulu ekyuka bukyusi kapeeka Gulu Kampala batutereereze ekyo teri ajja balinyirira tujja kweyagala nga tufuna ssente mu musiki waffe kubanga kisoboka kozi mu federation mwoli eya Eddie Kenzo nga president ndi mu bayimbi nze ndi mu bayimbi eri mu bagundi Eddie Kenzo talina buzibu ate musajja talina buzibu endowooza ze bw'oziwulira omanyi omuntu oba tonnatuula naye tosobola kumanya kigendererwa ki naki kyayagala naye nze ekintu kyonna nga kizza kiteeka ettafaali ku music industry sisobola kutakiwagira kyensobola okugamba anything kubanga music ye maama yetaana yandabiridde nze nava yiri mu katale ekibuye tondabira wano so anything nga kigatta etofaali ku talent I can't fight it okuyomba mbayimbi ono na buli omu ogenda nga kati wali tubadde twogera ku station n'abantu bakola nabo naye ogenda n'osanga abayimbi ono n'akola part gundi eyiye bode eyiye n'akola eyiye n'agamba ate eno yesinga eri amaanyi na biki tusobola okufunayo akaseera mu ggwanga nga tumanyi nti performing art bannabitone bateredde buli omu balwanyisa common goal nti twagala copyright twagala station akola oluyimba alufunemu buli muntu kyayagala kyendowooza buli muntu kyalwanirira kijja kuba tetubigenda olaba n'ebibiina ebyobufuzi ez'enjalo ziri buli wamu okitegeera ziri buli wamu naye just tulina kiwa time tukakkane tukwate empola nze nkugambye kiri kyetutawanya ojja kulaba ngeri waggulu bwanaatereera eno yona tujja kukwatagana kubanga buli omu alwana kulaba bwe kigaana eri neno kijja kigaana ku mitendera tokisobola kutereera balina sooka ne batutereeza eri waggulu copyright eyo kikulu bannange copyright kikulu ojja kulanga music industry akasembayo kajja kuba kamu station engeri gy'oli omusama ebisale byalinnye station oli owaluli kati akuteeka afuba okulanga alina yekkumize ndi mukyala atalina malala
ndi mukyala atali mubbi ndi mukyala respectinga sente z'abantu ekintu bwe kyali bwe kigenda obeera paka ali n'omuntu tusinzira ku njogera gy'aba ayogeddemu munnange waliwo omukyala eyo yakubye esimu bannange nga njagala ng'afiirawo die hard sente z'ayina ne management eyinza addo zikwata aru magic nga sente z'ayina tesobola wadde but she was so sweet ng'olaba ayina omukwano ng'ayagala ne muganzi kwongereddeko nezi tozimpa oba mpa eziriwo ne muganzi kwongereddeko okutuuka ku management zeyagala ne muganzi kwongereddeko I'm telling you so siina malala ago nti nzeerera tuwogera ne tukkaanya naye kuwa ensonga zange n'ompeezizo kimuneze wenzija ku mukolo sipakuka I give you your time sifu yingiza mukolo nenkuba nempitamu I put bricks nentuula nennyimba ne bakuba ebifaananyi ne bakuwa ekimuli nennyimba nenkuyimbira nenyimbira n'abantu kuba banjaga n'abantu bagende nga batenda nga basanyufu okitegeera ate era nnyimba njagala weera omukolo omulala ngera omugezi wawe business eva mu business sinulira kino kyova olaba omuntu abeera yakuba omuzi okitegeera kuba kyekituufu so nkyali oyo just kuba 0755533736 yogera ne Lawrence ye manager wange ye kasina mulala toinawe mulala era bwe mandi naye agamba omuyimbi wuno netumaliriza gwayine namange nkubira era nja kunzikankuza wa Lawrence bayakwata sente sikwata kusente nakuwa receipt tukola enako byo tukubendo ngenda kukubendo paka kuwulira bubi inshallah kale bwetambule mpozi wali akatalekeka kasho nyongera kubebaza abawagizi bange mwe bali kunjagala mwe bali kulwana mwe bali kubeerawo mu bigambo mu muyaga mu bantu nga bakuba erinnya lyange mugamba no mwe bali abanzikiririzaamu thank you abampa emirimu thank you ne mumbuukinga thank you so much ngenda kuba I'm not going to disappoint you nina project jengenda okuleeta mu show yange eyo yanga musanvu ogw'omukaaga ku Serena esente zonna bwe mugenda okumpagira nina ekintu kyengendo okuzza mu bantu njagala kuddiza abantu so genda kujodigidde omuziki nenga nekyengenda okola ogenda kiganyulwamu nakijje bulaayi eyo so akitandika without your support so wenkireeta nenkyanjula nsaba buwagizi wamu bakyanirize nsaba kintu kimu mwe mumpa amatu mumpa obuwagizi bano abali kuno abajjonkera abo temubawabudde kuba abaagala kutaapinga mugundi masanyalaze firi fezi tezimala gatapping tulajjava waggulu yawanikwe ku muti akubewo enkoggo solid egende muyitemu mwe wayani tutapinga masanyalaze ge mutamanyi yemutawo gye gaava naye nga bambi with due respect mutuleke kale bwe tutambudde banyabo ne basebo Hajat Station Mayanja twogedde ebigambo okusobola okulaba nga ebimu tutanyako okubibadde bitambula ate n'okumanya ki ddala Station Mayanja omujja kyatuleetedde nze Sesanga Bate the Great kula Extra Digest Mugoba Nsonga.